abaana bannamawulire ng'abaana nga mmwe kennyini abasinga batambula nabo mu mmotoka naye nga abaana babanja abaana bagaana kwekalakaasa. Waaw Madamu Senninde okola ki? Ogamba oli mobilizer oli ssaabakunzi w'ekibiina abaana batuuka okubanga babanja. Kati olwaleero ssaawa zino tulaba abantu bali mu kuyombagana bali mu kulwanagana wano kwennyini mu kifo kyennyini. Vice nga chairman kyabadde kyalina okujjamu naye kafaananyi ki? Naye kati ku ssaawa zino olwaleero weebuuza namba nnya wano mu Buganda wano gundi Kiwanda Ssuubi yandibadde ali wano nga bakuŋŋaana ne bateesa kiki tukoze tutya okulaba nga tuwangula naye tewaliwo omuntu wadde n'omu naye ng'ate bano abatamiivu bano abatasobola kukulembera na kyalo bo bano ababaka babakuŋŋaanyiza bali mu kitundu bali mu kunoonyezaako munnaabwe naye twebuuza kyekiriwa era nja kwebaza minisita Kabanda yaliwo wano yayogera ekigambo n'agamba nti NRM tuleke okugyogera ku wano nti NRM oye naye tulabe ekiri munda. Kati kyenzudde bana NRM abasinga obungi bonna babbi beetuumikirizako bali mu kwetuuma obwetuumi ekiri awo banoonya kwagala nsimbi ogenda okwesanga okutuuka omubaka gye baliyo gye batudde abantu be bateekawo nti banoonya kalulu ka Madamu Nnambi Honorable bali mawoteeri babola accountability tebabala nti kakati tukoze tutya okulaba nti kadi y'ekibiina eyaffe tugijjayo ekifo kino tukyefunze. Mbasaba basebo ne banyabo bapate ya NRM mu kusinziira ng'olunaku olwaleero bwe ntunuulira wano nga n'ekifo kyennyini namba 2 mu Uganda vice ow'ekibiina kya pate ya NRM bwe mba ntunuulira ekyamazima nnyina ennaku ey'amaanyi kuba lulinga oluliwo lulinga olutaliwo babagamba wano wagenda okujja awala bali mu kulwanagana ate tugenda eri walala kwegamba si beetegefu mu bintu bye bakola balinga ng'abazuukuse ku makya nti kaakati bye bigenda okukolebwa. Kiki kyendaga nti bonna bali mu kubala accountability sente we zigenda naye nga tewali bikolwa. Olwaleero bandibadde nga bali wansi ku ground okubanga bakola ki? Okubanga bakola kubanja alaba wako kyakulabirako. Madamu Nnambi alina gye yabadde ng'anoonya akalo naye abantu abamutambulirako basinga obungi bagenda okumiitinga. Ogenda okwesanga nga waliwo abantu 40 ate abamuliko emabega bali 100. Kati ne weebuuza ate nga ate 100 ekyo si balonzi. Kakati n'ogenda okwesanga akalo tugenda kajjawo obuwagizi tugenda bujjawo kitegeeza byonna bye tuli mu kukola ennaku ezisigaddeyo tutuule tulabike nga tusobola okujjayo omubaka waffe ajje mu kitundu kubanga tusaanidde pati ya NRM esaanidde okubanga waneetwalawo. Bw'otunuulira manifesto President Museveni yayogera buli kimu wano weekiri tukibawadde naye abantu baleke okubanga tebannyonnyola. Madamu Senninde nkusaba busabi emirimu gigabanyiza abantu mugabanyiza abantu emirimu. Mr. Todongo Richard bakubira simu n'omwana nawe abafudde ewammwe ogenda naye wano olwaleero situkulabangako mulala ezo nazonna okuva lale we yatandikira wendi sikulabangako ow'ekibiina gundi namba 4 tabeerangawo bonna bali awo balinze bali eri mu nsona naye bali mu kulwanira bulwanizi sente olw'okutegeera kati waliwo ka budget akagenda okujja. Mbaagala nnyo nsigadde nze Ssekigudde Tone chairman wa Yero Kyekasa Abakunzi alondula manifesto ya President we Kaguta Museveni. Mu kusinziira ng'olunaku olwaleero bwe ntunuulira wano nga n'ekifo kyennyini namba 2 mu Uganda vice ow'ekibiina kya pate ya NRM bwe mba ntunuulira ekyamazima nnyina ennaku ey'amaanyi kuba lulinga oluliwo lulinga olutaliwo babagamba wano wagenda okujja awala bali mu kulwanagana ate tugenda eri walala kwegamba si beetegefu mu bintu bye bakola balinga ng'abazuukuse ku makya nti kaakati bye bigenda okukolebwa. Kiki kyendaga nti bonna bali mu kubala accountability sente we zigenda naye nga tewali bikolwa. Olwaleero bandibadde nga bali wansi ku ground okubanga bakola ki? Okubanga bakola kubanja alaba wako kyakulabirako. Madamu Nnambi alina gye yabadde ng'anoonya akalo naye abantu abamutambulirako basinga obungi bagenda okumiitinga. Ogenda okwesanga nga waliwo abantu 40 ate abamuliko emabega bali 100. Kati ne weebuuza ate nga ate 100 ekyo si balonzi. Kakati n'ogenda okwesanga akalo tugenda kajjawo obuwagizi tugenda bujjawo kitegeeza byonna bye tuli mu kukola ennaku ezisigaddeyo tutuule tulabike nga tusobola okujjayo omubaka waffe ajje mu kitundu kubanga tusaanidde pati ya NRM esaanidde okubanga waneetwalawo. Bw'otunuulira manifesto President Museveni yayogera buli kimu wano weekiri tukibawadde naye abantu baleke okubanga tebannyonnyola. Madamu Senninde nkusaba busabi
emirimu gigabanyiza abantu mugabanyiza abantu emirimu. Mr. Todongo Richard bakubira simu n'omwana nawe abafudde wammwe ogenda naye wano olwaliro tetukulabangako mulale zonna zonna okuva lale we yatandikira wendi sikulabangako ow'ekibiina gundi nambanya tabeerangawo bonna bali awo balinze bali eri mu nsona naye bali mu kulwanira bulwanizi ssente olw'okutegeera kati waliwo ka budget akagenda okujja. Mbaagala nnyo nsigadde nze Ssekigudde Tone chairman wa Yero Kyekasaba kunzi alondula manifesto ya President Yoweri Kaguta Museveni. Abaana bannamawulire ng'abaana nga mmwe kennyini abasinga batambula nabo mu mmotoka naye ng'abaana babanja abaana bagaana kwekalakaasa. Waaw madamu Sanninde okola ki? Ogamba oli mobilizer oli ssaabakunzi w'ekibiina abaana batuuka okubanga babanja. Kati olwaliro ssaawa zino tulaba abantu bali mu kuyombagana bali mu kulwanagana wano kwennyini mu kifo kyennyini. Vice nga chairman kyabadaga kyalina okujjamu naye kafaananyi ki naye kati ku ssaawa zino olwaliro weebuuza namba nnya wano mu Buganda wano gundi Kiwanda Suubi yandibadde ali wano nga bakuŋŋaana ne bateesa kiki tukoze tutya okulaba nga tuwangula naye tewaliwo omuntu wadde n'omu naye ng'ate bano abatamiivu bano abatasobola kukulembera na kyalo bo bano ababaka babakuŋŋaanyiza bali mu kitundu bali mu kunoonyezaako munnaabwe naye twebuuza kyekiriwa. Era nja kwebaza minisita Kabanda yaliwo wano yayogera ekigambo n'agamba nti NRM tuleke okugyogera ku wano nti NRM oye naye tulabe ekiri munda. Kati kyenzudde bana NRM abasinga obungi bonna babbi beetuumikirizako bali mu kwetuuma obwetuumi ekiri awo banoonya kwagala nsimbi ogenda okwesanga okutuuka omubaka gye baliyo gye batudde abantu be bateekawo nti banoonya kalulu ka madamu Nambi Honorable bali mawoteeri babola accountability tebabala nti kakati tukoze tutya okulaba nti kadi y'ekibiina eyaffe tugijjayo ekifo kino tukyefunze. Mbasaba basebo ne banyabo bapate ya NRM ng'ekitebe kya NRM era wano wenkubira President Yoweri Kaguta Museveni abantu bo tumanyi bulungi nti ogenda kujja nnaku z'omwezi nga 11 wano mu Kawempe bonna bagenda kuvayo ng'abakoze bagenda kubanga bakulimba era omuntu asobodde okuvayo okulaga ng'akoze Madamu Babaranda kubasindise ba RDC basobole okubeera ku kitundu naye ng'alaba tiwali kyakukola ayagala kulaba kawulunga kakola ki nga kavayo n'ekiri ku ground wafu Madamu Nambi naye tatusozza bubaka nga ye obumala nga ye Honorable okutuusa message lwaki bamulonda message ki enkulu NRM tukoze eki mu myaka ana be balina okunnyonnyola abantu naye olwaliro kaakati okuva ku makya abasiraamu bali eri batudde bamulinze baagala ki baagala ssente buli muntu agenda okuba okutuula baagala ssente enkolero ey'edda ey'okusomesa abantu okutwala ekyankwanzi yeetaagisa President Yoweri Kaguta Museveni abantu bo batwala ekyankwanzi bye basoma ekyankwanzi tebiriiyo bali mu kubba ggwanga bali mu kuza kibiina mabega mu lw'amaanyi teekawo okunoonyereza okw'amaanyi ennyo bw'otakola kunoonyereza kw'amaanyi nawe akalu tokakola ki tokalina bwe budde okuzuukuka lwaki jangu wano ku kitundu wano obuze bantu bameka bafunye ssente za PDM ojagenda okwesanga nga abantu abafunye ssente za PDM ate bo bennyini be bazifunye naye ng'omuntu wa wansi yennyini ng'oli atunda akola chipsi atunda gonja ku kkubo sise be bafunye ssente za PDM basebo ne bannyabo mpulira obulumi bw'amaanyi bunene nnyo naye olw'okuba nti kati tulina kyakola kubanga NRM tuli mu musaayi naye President Yoweri Kaguta Museveni tukulinze nga 11 naye wowo omukisa abantu emabbali nga wakoze ekyankwanzi naye wano oteekewo omukisa abantu bakubulira ekituufu naye kiri ku ground e Kawempe kifu message ki enkulu NRM tukoze eki mu myaka ana be balina okunnyonnyola abantu naye olwaliro kaakati okuva ku makya abasiraamu bali eri batudde bamulinze baagala ki baagala ssente buli muntu agenda okuba okutuula baagala ssente enkolero ey'edda ey'okusomesa abantu okutwala ekyankwanzi yeetaagisa President Yoweri Kaguta Museveni abantu bo batwala ekyankwanzi bye basoma ekyankwanzi tebiriiyo bali mu kubba ggwanga bali mu kuza kibiina mabega mu lw'amaanyi teekawo okunoonyereza okw'amaanyi ennyo bw'otakola kunoonyereza kw'amaanyi nawe akalu tokakola ki tokalina bwe budde okuzuukuka lwaki jangu wano ku kitundu wano obuze bantu bameka bafunye ssente za PDM
ojagenda okwesanga nga abantu abafunye sente za PDM ate bo bennyini be bazifunye naye ng'omuntu wa wansi yennyini ng'oli atunda akola chips atunda gonja ku kkubo sise be bafunye sente za PDM basebo ne bannyabo mpulira obulumi bw'amaanyi bunene nnyo naye olw'okuba nti kati tulina kyakola kubanga NRM tuli mu musaayi naye President Yoweri Kaguta Museveni tukulenze nga 11 naye wowo omukisa abantu emabbali nga wakoze ekyankwanzi naye wano oteekewo omukisa abantu bakubulira ekituufu